bana mustala biseko olw'ensonga tabadde mu business abantu abamu tebawagira mu 7 bamuwagira bamwina bye bamwagalako olw'ensonga si ategese mmere tabadde n'amazzi ebidongo bibadde bya ttendo Uhuru yabadde mu mmere naye abantu abatebalidde mmere abantu abamu abadde mu tent zeno VIP tulidde bulungi emmere badde uma n'enkoko n'omupiraawo naye abantu abatebalidde ekyo kikyamu kuba muzeeyi affe n'atugabula naye balamu abatalina business wantu talabikako kitegeeza nti muzeeyi alina kyamwagalako ffe twagala president olw'eggwanga lyaffe n'obusobozi bw'eggwanga lyaffe bwatwala asobola business zaffe agambye nti mwe mwafulupinze bufulukinzi okuyingira kyovala mubadde nene okukkuba ebintu wedda mulabira ku screen tembadde mu VIP ng'emugamba nti mbadde mu VIP nsuubira nti abakutte clips zenina mbadde mu VIP no mundabako nga nkembedde n'omukulembeze kisooka nze mbadde mu nteekateeka z'omukolo gwonna era nze nnawa abantu bonna kaadi nawa Bebe Cool bangamba straight abantu esikade zange zali za State House tewabadde kizibu tewali kizibu omanyi government eri transparent eteekawo competitive bidding under President's office not under State House so President's office eranga abaana ategeka omukolo so mu bana abasaba bagenda oteeka omukolo saalimu so tosobola kumpa mukolo ate nga sikoze eki sabye so company zasaba ne balondamu gye balaba yesinga kwezi zibadde zirina okukola gye bawadde so ndayo abantu bangi nga boogera ku by'obutebe nange ntwala okwenyamirwa kwange eri bannayuganda abatuwadde ekifaananyi ekibi okuswaza ambasada wa America okubatuuza ku butebe obukyafu ate nga bwa plastic guno bwenduddeko obusinga ekikyamu kubanga ambasada abeera president w'ensi endala mu ggwanga ly'abaalimu so twetonda ku lw'abannayuganda lw'ekikolo ekyo ekikoleddwa si kirungi era ndowooza bannaffe bategese engeri gye omulundi gwabwe ogusooka okutegeka kansabe nti banaatereezaamu omulundi oguddako ne baŋŋamba bantu ki abagenda okujja ne mbagamba Big Eye King Michael Kato Asbag Bajo bonna nga bamanyi kulu etegeeza Big Eye bafunye kaadi tebadde tebabawayiza bwayiza nti Big Eye balina kaadi era kaadi nze nazijjayo ku State House bambi ayogera ye abijjeewa omanyi Bible eyogera mu Matayo essula ya Musa bulunyi lwa 16 lugamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa bya bbala mu bikulaga ki akuba owe-NRM akuba owawa akwata aba people power n'abafuula business muvume batuwe ssente ate mukubeerawo okumu watalina business tajjaawo kwegamba alaga nti obanku anyway enjogera y'aba mafia president yamwagalako ssente zokka amwagalako ssente ffe twagira era nnyongera okugamba abantu ba NRM abanyiga nti batulina ssente tetulina ssente twagala muzairi wa ssente ffe tatuwanga ku ssente tetwagala muzairi wa ssente tetwawagira muzairi wa ssente tulina ssente zaffe naye essaawa tufumintirize buli kintu kyetukola nakugamba nti endowooza nsonga nakizanya mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa n'okufumintiriza nsonga yabwe ng'otufumintirize buli kitukola tukole ebintu ebigatta ku nsi yaffe Okay, singa gwe yategese ekintu kino tusuubira kyandibadde so massive bulijjo wenkola bulijjo nkola bulungi naye kugamba kirungi nnyo n'owakyasabala nabo ne bakola ne bakola batugambye ne si kyateeka nti buli muntu alina okukola nti balamu alina okukola sina license eri exclusivity. I don't have exclusivity. Okay. Again, college government biseera ebisinga era company zijja nezikola oba talesita oba ebintu ebyenjawulo. Kujjako byentera okubenyugiramu ebyokuwagira NRM direct nti bawadde ebyuma mukolo gwa NRM. Ebyuma nina ebisinga nina ne sound ne stage n'amatala ne tent ne ontebe ebisinga. Naye si buli kaseera nti nze alina okukola. Kuba nange ninayo omukolo gwange nkya. So tetwagadde kola divided attention. Era omulimu ogwo saagusaba mu mateeka saagusaba. Okay. Oba ate ekibadde kigambibwa nti baba ba mafia bakubye ekikono. Ate okuba oti ekikono gambye saasaba. Yes, gwaliko okusaba. I did not apply. Omanyi kyayita tender. Yes, tewali mafia nkuba kikono nga nkuba kikono ku ssente zange ku byuma ebyange. Yes, it's about quality. Kati civic events lwakitaliiwo. Okay. Kubanga balamu abataliwo civic events abeerawo. Oba Fenon yandibaddewo. Yes. Naye kati baalise Fenon baalise events warehouse ne bawaani ne bawa digida. So bawa digida naye bagiwadde chance ekole ki? Ekole. Yes. Kubanga fena tulina abakozi, fena tulina ebyuma, fena tulina tukola ebirimu almost gyegimu. Kigambibwa basobola kukwata balamu nkola buli kimu nze abakola. Twawulidde nti abantu b'okola nabo baba myekadi. Bani
ba blogger yes ati kati omukolo guno gubane weguti yes obuzibu twasanze buli bumu nti abantu bangi betukola nabo abatafunye kadi naye kuludo olumu osasira government kubanga ministry y'obulamu yabakiriza abantu 10 nya so ate kwongerako kati ate abantu nze benikola nabo timu thara yokka erimu emitwalo nga 10 egy'abantu yes generation 7 twatambula nabo mu campaign zonna eweza abantu emitwalo 2 countrywide yes actually emitwalo 2 is a leadership structure kati weogamba nti MK 2026 project iliko naye abantu baki bangi kati fena nzewe nagamye nzewe nagenda netula mu tenti siri mwogezi tingenda kwogera kujjako okutulawo ate no wendi waweero nkoze omulimu gw'amaanyi okusinga n'abatudde kuba kati waweero abagenyi bwe bayise boolabye ebiyitirirwa awali abantu fe abategese abantu tukukwaniriza ki abagenyi so ndowooza ekikoleddwa kibadde si kibi yes tuwe chance abantu abalala bakole ki siri mwogezi we era ebikwata mu baani bafunye kadi simanyize kyemanyize nafunye kadi nafunye ne parking nafunye ne program nafunye n'entebe emyufu batugambye nti nero wakoze ku nkuba mulimu gwa Abitex yagwa Abitex babadde bamwada omulimu gw'enkuba naye yasaba miliyoni 8 kati ate nembagamba mukola nsubize nosendeze mu Abitex agenda zo people power kubanga batuweereza enkuba babadde ba people power yes nembagamba kati mundeke nze nkyekwatiremu ngenda kufuna amajego okuttaka nago mu bbanga gajja kukikolako no sigamye twaze mu program kuba kugamye twanagamye nja kufuna amaje ag'okuttaka nago mu bbanga gajja kikolako era ndowooza nga mulaba Abitex tubalwanyisiza tubasinze kubanga bo mulimu Abitex bali kati bali mu mindi bali mu kutumbeeza bire kuba kwa Museveni ne Museveni tagenda kuwa nkuba kibaluma kati bafa ya dying Abitex yagwa mu kutegeka ne mu nkuba asola gamanti yagwa mu kutegeka kubanga tewali ategeka nanga atagwa sitegeka so fena twenka ate mu ekitiibwa oyo musajja mukulu omusajja abasajja abasookawo mu 1940 yes era okitutuza nnyo kugambye mu 1940 1937 1938 Abitex yali akola already nga ategeka school debate yali kyazanga 1938 yes ninga akaba nnyo obwavu simanyi oba akaabo oba yeekoza oba akaaba simanyi ate kuba yeekoza kubanga si ye sponsor wa Mary Butter yes Serena Serena Butter yes simanyi bulungi naye kulya bulizi nti Butter